otya bambi jebaleko ngenderaka oli kumpi ne Mubaraka kakati geno mugambe nti omukolo gwe nali mugambye gutuuse gwa ku weekend namugamba anfunire ente enyama kale naye ankubireko nze ngezezaako okuba ku simu ye teriiko ndi ku mulimu ssebo ndi mu woofiisi kati munaye nkola bibiri kale gwesebo bw'obanga tosobola kukeera bw'owulira nga tosobola kukeera omulimu guveeko guno omulimu si gwajjajjaawo naye nakubeera eri gye mbadde ntandikidde ng'abantu badugazaayo nnyo oyagala baleme kudugazaayo omulimu gwo ki n'otunuulira embuzi zino omulimu wagufuna gwakulonga kakati wanaaba wanyirira ate tunaaba tukwagaza ki wano naye kaseera wano nadde nasiimuddewo jjo wabadde wasiimuddewo bino byonna bisiimuule ngenza okukwata ku mmeeza enfuufu ejjudde kuli olina kulinda mukama wo kutuula mu ofiisi ate olyoka ojje olongoose gy'olongoosa yeefuumuuka oba obwasamu mwabuyonka buyonsi oba mwabukola mutya ojje weegendereza otandika okubeera ng'omuntu obuvunaanyizibwa kati abantu bwe bajja mu ofiisi ng'oli mu biwoovulo byo by'ogenderamu eri emmanju byolongoosesa emmanju byokola vamu situka kati olwo nti ki ezo entebe tomanyi bananyinizo bagenyi kati nawe oli mugenyi kiki oyogera biki olina byoyogera ebitegeera gwe yogera ate tunaabeeraawo anti gyo nalabye mumawulire nga boosi yabadde alanga ayagala omukozi agenda okukulira kyabadde kyoba okulira department yeno nanyini waliwo mukulu kisitu eyali atudde wano nakola ki nawumula nange jjo nabadde ndi ku mawulire wenabadde nga kuleetera jjo ninkalaba ningamba yiyi ate ekyo nakyo lwaki tebagumpa ogwo nengutwala owaayi wange simanyi onywa ne ku njaga sina kyenywa toyinza kubanga tonywa njaga oba tonywa njaga ebyekika kyammwe ebikutawanya ddayo mukwano mubitereeze bagambye nti ekifo batuwabiwe nti bagaba kigabe bwe batyo nti mpaamu ogisekegaali baagala wa diguli baagala wa diguli kati ate diguli njirina tebaagala za mutoyi owange ebyondi bisekero mpadde enseko z'okumakya kuno genda eri ebigoyi byo byonna bikyuma oli mu ofiisi abantu batandika okujja gwe oli wano owoogana Hello, sir. How are you? Morning. How are you, madam? Good morning. Is everything okay here? It's okay. Everything is okay. Yeah, ma'am. Okay. Let me first go to my office, then I'll come back shortly. Okay, madam. Thank you. Fairo kije sinatwalayo mama. Leero madamu akedde mbadde manyi wakuja ssaawa nga 3. Linda ko waliwo sente ze nabadde mpeereza. Simanyi oba accountant bagenzeyo mu account ye. Mbadde sinabagenda. Bamanya mu office ye na kubuulira. Mbadde sinabagendayo ne office. Hello Steve, good morning. How are you? I'm fine. Are you okay? Yeah, I'm okay. Emirimu tegina bagitambula sawa akerewa kamureporting emaaso g'omukama wange akerewa sawa zino tanalongoosa alinda bakirandi ne batuuka n'alyoka ajja okulongoosa yeetala bwetazi mu kifo kyokkeera njikola madamu kisimulanga kikaddiye gende wa accountant excuse me sir njagala owandikeyo ka budget yawo katono bakyuse bucket eyo bamuwe ne gloves kuba nkwatanye mutoyi naye olyandi ezabbulu ze bakakuwa waziteekawa zabbulu waliwo yazitwala ani abba ebintu mu ofiisi yo era okuteeka okuba nga gwe wabyetwalira banange njagala kugenda mu meeting na meeting gawo parliament kati mwambyeko bye mukola. Yes please. A moment. Okay.
mbadde nti mbaze nya kinsaba okwogerako naawe. Okay. Buli kimu kiri bulungi kiki. Kiri bulungi. Ansobedde alina mawulire. Nabadde jjo nsoma mawulire. Okay. Nindabanga ulanga omulimu oyagala akulira department eno. I remember secretary wange namuwadde bundi n'abiteekayo. Nange nembiraba nenyumirwa nembera interested. Really? Abakunsesa wano era nga bwakyogedde munanyumirwa. Neŋŋamba lwaki? Muganda wa mukwano gwo si muganda wange. Nze kennyini neŋŋamba lwaki tebagiyipa department negikulira. Okay, Stephen. Kati ati kyembanyi. Into like qualifications ile nalabye baagala degree. Degree ne working experience ndowooza wagirabye gye natandika. Working experience ya myaka 2. Nayo girina. Really? Lindako. Kale nzo wawa era asobola okutandika. Nalaba Mr. Kundi bye yali akola. No assistant we yali ko byakola mukama wange oyo. Nsanyusiza. Njagala nnyo abantu abali confident. Madam, confident. No, Charles, this is so nice. You even have the papers? Byonna biwandiika byabadde kola misi. Gwe can you imagine tulina omuntu yennyini gwe twetaaga wano? Olimba. Stephen. Bulijjo ebipapula birina olina degree naye nga toyogera. Natutuuka n'oteeka mawulire. You are the right person I'm going to take. Kubanga ono waffe. Ky'oba omanyi ono waffe wa munda, kampani amanyi weetambula kitegeeza. It's good to go. You are good to go, Stephen. Welcome on board. Welcome. Ogenda yitako mu office ya HR. Mumalirize ebisigadde. Okay. Kati nze ngero tulawano. Excuse me, sir. Anti kati obadde otuyambako. Abadde acting. Stephen jangu obeere ng'okola ki? Kati. Let me take these papers. Tugenda kubeera tukwatagana. Yes, kujja mu office. Bw'obeewa HR oyiteeko ewange. Yes, madam. Okay. Madam, office ngimukwasa kati. Byonna files zonna zimuwe kati ne mulage ebintu ebyo ebitambula. Kati kyogamba nze nzireyo mu office yange. Ngedayo mu office. Meantime, obadde okolawo bukozi. Meantime tukole bwe tuti. Kuba kati eno office gye nvaamu naye terina muntu. Meantime beera nga otuyambeko paka we naafuniramu owaamu kwata bucket.